Omusajja oyo okusinziira ku bamulabyeko musajja wa mu North bamuyita Christopher Okera Munyongo. Nyongo yazze eggulo okusinziira ku batuuze kye baŋŋambye n'asasula school fees z'abaana emitwalo 10 be yaleeseewo kati yali akomyewo ng'azze okucekinga abaana engeri gye banaayinya naye tayise mu main gate ey'essomero alinnya ekikomero okusinziira ku baboda boda ayingira n'ebiso bye bisukka ne mu 3 abadde n'ebiso bingi n'atandika okujjaawo n'atandika kusala busazi ng'asala embuzi. Mwami Siragi, okusinziira ku statement gy'oŋŋambye nti azze n'ebisonga ababoda bamulaba, bano bakozeewo ki? Abaki? Ababoda bamulengedde ng'alinnya ekikomero. Of course bakubye enduulu naye bagenze okumutuukako nga abana abamaze n'ababiri nga bali ku bisago. Waliwo n'omukazi gw'adatasa abo abaana ne bakola ki? Kati ne bamugwako ekiyiifuyiifu poliisi yeerwanye okukola ki? So ekifo kiri overpopulated, omusajja azze nga amaliridde kusanyawo obulamu bwabwe. Kitegeeza adde agenda kutta buli obwo abantu bangi senga tebamu bangi. Poliisi eri kumpi nawa n'essomero eryo kuba obwangu ndaba bw'amaanyi eriggaba naye bafunye mangu amawulire abamu ne balinnya booda ne beegatibwako abeekabalagala ne beegatibwako abeekatwe ne beegatibwako jaati ne beegatta n'abajaasi kuba ndabye n'akulira poliisi gwe mulundi ogusoose okumulaba ng'atuuse ku ssimu ekibangawo. A'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kitalo nnyo kitalo ddala mulesi malungi wanigaba utitudde olunaku olwaleero. Lireka nsalawo ekitundu kino Mwami Siragi Lwama era ng'embeera si nnungi ku ssomero eryo amawulire gatambudde era mugalabye eyo naye ffe tutuukidde ddala mu kitundu ewagudde obuzibu obwo. Atulina kansala Siragi Lwama agenda beera nga atunnyonnyola byatandise bitya ssomero ki abasinga ate bagamba Simaamala Natha naye ng'essomero siri eri Mwami Siragi bena agenda beera nga abituwa ono eyabasanjaze yabadde agenderera ki ani yamutumye poliisi yeekozeewo ki amatemu mangi abantu bangi bazze babatta naye nga tetufuna lipooti mu misango gino. Mwami Siragi mbuza ku bantu abatulaba ku mukutu guno mbalamusizzaako nnyo nensaasira abazadde b'abaana abafudde nensaasira Pasita Kasiriivu abadde abalabirira nebaza poliisi n'amagye byanguyeeko olwaleero okuba bikubye amasasi agateetaagisa mu bungi. Amasasi gabadde gakyate okugumbulawo bantu nti baadde bagala kukumiza musu omuntu asanjaze abaana ng'asanjaze. So ng'enkola yaffe bweri Third Eye Media Center tujja kunoonyereza ensonga eno tugituuke ku ntobo yaayo tugimalirize. Abalina ebizibu ebirala ng'ogyeko ebyo tukyali ku mukutu gwaffe gwa WhatsApp 0772455291. Tukyali ku etali WhatsApp eri 0787021604. Enjega eno ensisi eno amawulire gansanze mu ofiisi y'aba ISO mbadde n'ensonga ze nnoonyaayo ku by'ettaka liri eyo sayidi ze Kiruddu. KCC yazimba ekizimbe ekyo nga terina pulaani. Ffe twalwana ng'aba KCC zaali lita eka 2 ab'emyuka ne bagenda nga bazitunda. Batundako mpolampola. Ezasigalawo ne tuzifunira liizi ku Buganda Land Board. Kati abazimba nga tebalina pulaani ya Sokopiiti wawulira emabegako ng'abantu badduka ekivundu mu ddwaliro nga kisusse. Kirungi nti mu space wakyaliyo ebbanga beeyongerayo kalina eziwera 5-6 naye nga tebalina bateeka Sokopiiti. Prime Minister najja bakabanda ne bajja Kyofa Togabye ne bazuula ettaka eyo
ne bateesa n'omwami okulimuwaamu ssente obuwumbi nga 2 nakati tebamuwanga naye bakajjayo ssente bukadde obuwumbi 10 ng'ani abujjayo abazijjayo bali mu state council bali mu ofiisi ya KCC kati bagenda ne bazijjayo nga bagamba bagenda ziwoono abamu bakungu ba Buganda Land Board naye omusajja yatuseeko nga talina kiki sente so mbadde nnoonyereza ku bintu ebyo nenfuna amawulire ago era nensazaamu emirimu gyange nkomewo kuba enjega egudde ku kyalo ku muluka gwange ogweggaba kitundu kyo Gaba Trading Center ate nze ndi mu Gaba Mission tuliraanaganye essomero eryo liranye ewa mulirwana wange bayita omugenzi Brigadier Jackson Bell alina essomero eddungi awo mu kitundu ne pastor abadde muyambi nnyo w'abaana bwakwata ku mwana okuva ku daycare n'asanga nga tasoma muleete ewange abadde abayamba buyambi mweyo gundi bagiyita Early Childhood Development Program Center osasula emitwalo 10 gyokka n'osoma akawunga emmere yaabwe ate balya bulungi n'ebirala byabwe olw'okuba bafuna ba donors essomero lino wabadde wabavujjirira kyova olaba nti ze nwanyisa nnyo abaagala okulwanyisa NGO zirina engeri gye ziyambamu gavumenti wetasobola kukola ki kuyamba awo ne bwogamba UPE ku bwereere ne bagamba leetayo zino tulina kyosasula naye ye abadde abayamba era mu covid yeyekka wano gaba wasembayo okutuuka akawunga mu Kampala naye pasita yagabanga akawunga wano segeza pasita abadde mugagga n'ebijanjaalo ne butto si mugagga naye omutima gwe mugabi ng'ayambibwako ne badonors yasalanga n'amazzi n'agenda agaba ebintu eyo pasita Kasiriivu aludde nnyo kuno era kyaki yeemanyiddwa y'amaanyi gatta abantu yamba abantu naddala abaana okusoma abadde abayambye nnyo buli alemwa amasomero awalala school fees nga addukira osasula 10 ng'omwana atandika kusoma kabadde sabo branch Maranatha alinawo eddala eya ssente nezo si nnyingi ate abasinga badde bagamba Maranatha anti naye lirye omuntu nga banaagamba Buziga naye nga waliwo primary ne secondary kati wano kadde keya kali branch ya Maranatha ensonga ki bakayita Early Childhood oletawo n'omwana atanaba kutandika kwogera n'abeerawo dekeya balabirira omuntu baana abato balina ebizibu era bawa sponsorship so Pastor Kasiriivu tumusaasira naye ekikulu tusaasira nnyo abazadde tuvumirira nnyo ekikolwa ekyo omusajja kye yakoze omusajja oyo okusinziira kuba mulabyeko musajja wa mu North bamuyita Christopher Okera Munyongo Nyongo yazze eggulu okusinziira ku batuuze kye baŋŋambye n'asasula school fees z'abaana emitwalo 10 yaleeseewo kati yali akomyewo ng'azze okucekinga abaana engeri gye banayinga naye tayise mu main gate ey'essomero alinnya ekikomero okusinziira ku baboda ayingira n'ebiso bye bisukka ne mu 3 abadde n'ebiso bingi n'atandika okujjaawo n'atandika kusala busazi ng'asala embuzi Mwami Siraaji okusinziira ku statement gy'oŋŋambye nti azze n'ebisonga ababoda bamulaba bano bakozeewo ki ababoda abamulengedde ng'alinnya ekikomero of course bakubye enduulu naye bagenze okumutuukako nga abaana abamaze n'ababiri nga bali ku bisago bawo n'omukazi adataasa abo abaana bakola ki kati ne bamugwako ekiyiifuyiifu poliisi yerwanye okukola ki okumutaasa oluvannyuma amagye ne gayingirawo era ne gamutwala ndowooza ateka kuba either mbuya oba kireka ono abadde nakigendererwa ky'okusinziira kyetugenda okunoonyereza pasa ayitayina ekyokubiri kumanya abadde naani ekirungi bamukutte mu mission ye yes bamukutte aye tafudde gwenga abatuuze bamusse osanga information esigalawo teyandifunise era polisi ndowooza ekoze bulungi amagye ge gasinze okukola polisi abadde eremereddwa abantu nga bangi guno mwalo obwennyanja yiri bali wamu weewati kati tekyetagisa bakuŋŋaanya nnyo era siini bagisazeeko ne bateekawo akaguwa okujjako abaana bebadde basibiddemu bamaze ne bebaleka ne bakola ki waliwo amasomero awo mangi waliwo Gaba Modo eya neighbor wankano Brigadier Bell yafa waliwo Kampala Secondary School
waliwo ne Maranatha eya then pastor waliwo ne kyaki kitegeeza okuŋŋaanira abantu then oba ku kyaki waliwo biiki manga awo njimanyi tali yagaba limited waliwo n'endala kati awo waliwo 3 waliwo keke biiki gaba biiki neyo kati kifo kiri bize masomero kyaki biiki bavubi byonna biri awo so ekifo kiri overpopulated omusajja azze nga amaliridde kusanyawo obulamu bwawe kitegeeza adde agenda kutta buli obwo abantu bangi senga tebamu bangi poliisi eri kumpi nawa n'essomero eryo kuba obwangu ndaba bw'amaanyi eriggaba naye bafunye mangu amawulire abamu ne balinnya booda ne beegatibwako abeekabalagala ne beegatibwako abeekatwe ne beegatibwako jaati ne beegatta n'abajaasi kuba ndabye n'akulira poliisi gwe mulundi ogusoose okumulaba ng'atuuse ku ssimu ekibangawo bibadde biwulikika wala nti basaze omwana omu babiri naye bana n'abalala n'obaleka ku bisago kino nga ggwe investigative journalist oyinza kyowugirako ki lakisite ku security ku masomero ntono kubanga gatekeeper abaddewo naye abadde akuuma main gate abadde ku main gate naye ono abuuse kikomera kati abantu abamulabyeko jjo bazeemu ne bamulaba leero naddala ababooda babeera so inquisitive banonye ekirwaki alinnya ekikomera basoose okwalatinga abaki ab'essomero bangambye n'omusomesa abadde asomesa naye asoose n'addukawo olw'enkyo ng'atidde n'adduka ate nga basala gobeerawo nduulu evuga adduka okuba enduulu omukyala adde agezaako okutaasa naye abadde amusaze ebisago abazadde badduse ne bavuba buli omu gy'amanyi ng'amanyi owuwe gwe basaze era buli awonyezaawo ng'alayisiza mu maaso jjukira abamu bamulekwa funzi balumbye essomero nga bwe baayokya eryekyaggwe eyo eryabamuzibe baali mukono kati incidentally oyo akyali omu naye kyetaagisa okumanya motivu ye kiki era bali bameka kirungi poliisi emukutte kuba kati bano gundi ezibadde zisinga okubeerawo tebakwata muntu n'omu nga bano abagagga bano baali ntebe abagagga baamala emirambo gyabwe ne bagizzayo n'ebweru poliisi yalemererwa okubuuliriza okutuuka ku batemu abatuufu naye gokitunuuliramu nate nga kamera zaaliwo poliisi terina gundi zonna zisobola kubeera nti ono omuntu n'okwambula gundi masika eno nekola tesobola poliisi ekirungi oyogedde ku poliisi wiiki eno yatufulumiriza lipooti ng'egamba etya nti emisango gikendedde ebitundu 10 ekyo kiri bwe kityo lwakubanga abasinga tebakyesiga poliisi kati lwaki gikendedde nti egitali reported mingiko abantu agati niba omutwala ku poliisi tebagenda kati kino kizze lwakuba nti kikutte ku mwana muto bujje etalina mwasirizi etalina musango siga nti yakuvumye n'omumukwala n'omusala obulago ekyo kyo newa IGP ne wajja ne president tumusuubirwa minister wa education awalina okutuukawo alabe situation nga yagenda mubamuzibe olw'ensonga nti kisipaakinze wano tomanyi wali target awaddako tomanyi bano bali bameka noba omukwata ono banne basigalawo bwe batayotola tewali ayotola mulala tulonda bulonzi nono newaafa tuleeta mulala kati kitegeeza kino kituggula buguzi maaso okwongera security ku baana okwongera okulaba safety yaabwe mu kkubo ne ku masomero kuba abaana abamu bava ku masomero 12.1 abagenda 11 12 ne babatika ku booda bukyalimu otulo kugambye ku ssomero ne babutekka mu bishi baziyita gundi mu zivaani ezo simanyi oba kiki ekireeta ffe tugenda nko ku ssomero nga budde buzibye ffe olumu 2 lumu lwokka tata luyanyima sente z'okulambula neŋŋaana emmere ekiro okusiba nga olaba kati zaali 11 akabeera awali rediyo awo gyewo ebinusu naye tobitwala byonna najjawo nga tebunnazibula nenzuka emisinde mayiro 3 okutuukako lole weegenda oyokula nagiraba esimbula ngaeyita ku kalinaawo yazubayira ekyemaawo nenkuba oyo nga bayimba buyimbi tugenze ffe tugenze olwo ne bakuleka tebandeke
bantu alinye okupangisa eggaali ng'oli oyagala okulambula Mwamisiraji omwana omuto kati omumma ekirala nze nali awo omumma sukulu fees nze n'omwana yakatandika taamu eno buddekeya naye bansabye omutwalo gumu kitundu genda kuwuga bazibasaba nadde sinaziwaayo amukuuma nanga gwe omwana ali wano akaaba zze n'emmere waliwo ekintu kyotalesa mwana nga awulira nange bali banne bagenda kyoge kiraba ate yakisubwe oba kulambula bisolo bakola ki ekyo wefiiriza akoleki afune exposure so nakino bwekiri so kati simanyi pasita mbeera mwali pasita abangambye tabaddeewo abadde atambuddeko omukyala we sobodde mulaba naye management weeri bagezaako okubudaabuda abaana b'amasomero gombi naddala lino ery'abato litalira maranatha bagezaako okuwumbawumba ensonga ne poliisi osuubira enamala netuuka ku kinyusi amaanyi geeraga awo nga ezze nesuba obuguwa neyeetoolola kuba pato nesaawo no ziringa 8 ziri awo bakuba abantu embogo tewali asala zisukkawo naye wajja kuyitawo wiiki emu owire nti balina kyebafunye okugjako gwebafunidde kyekireeta ekintu ekyo Mwamisiraji oludde mawulire tobirabye ekisooka ba investigators baffe batono abali serious ku misango gino egy'obutemu abali serious batono ba investigators batono okusinziira ku crime y'emisango emisango mingi eno fayiro egenda kutuuka weetuuse eva eggaba egenda ekabalagala oba egenda ekibuye kuba nnene toyinza giteeka wano ggaba bagiteekako investigator enkyafune gwe bakubye omulala bafune fayiro nga nyingi akwata kweno teziggwayo ati baba anoonyereza batono ne facilities ntono kati senga wabaddewo awala wakubye battery singa mu kitundu kino zibadde wano ku scene nga awala tewali ki teziriiwo naye bamala okufuna fayiro yaabwe pasita ajagenda awa obujulizi omusomesa yabadde mu kiraasi awa obujulizi abaalabye bawa obujulizi fayiro ejjule bweti naye okufuna ekinyusi ky'omusango kijja kubabeerera kizibu naye n'ekibuuzo kye neebuuza olumu kati poliisi eba olumu enoonyereza ki nga omusi ye tumufunye bw'ate tukyanoonya bujulizi tukyanoonya buzi wano kyetaaga obujulizi bw'ofuna omusi osooka n'ogamba n'onoonya omutwe gwe oba mulamu balina omutwalako ebitabo asobola okubanga mulalu Mwamisiraji kambuuzeemu n'amanya nti basasula 10 omuntu omulalu n'asasula 10 n'afuna n'ebiso ye nga tabyetunga omusango gwonna oguli mu mada omuntu agukoze ateebereza okuba nga agukoze alina okukeberebwa omutwe yakikoledde mu mbeera ki olaba abatta omusango guno ogulimu ono gubatta Katanga bbanga lyonna yonna tutandise okuwulira nga mukyala Katanga tetumuwulirangako ddoboozi lye ne baleeta abajulizi abasukka mu 14 ne balumiriza ono yaleeta bayisikimi ono gundi basangako fingerprints za pawuda y'emmundu akagalo baakamenyewa n'omulamuzi n'abeera convinced nti akagalo ako olina okunyonyola kakutuuka katya okutuukako ebisago bye ye lwaki tova mu kagaali nga luli wali otambula bwe yazze yatugambye of course tetusobola kubikkiriza nti bituufu okujjako nga bazzeemu ne bamubuuza kimu ku kimu nti omwami we yalina stress okumala wiiki nga 3 ng'alina babanja abatasasula ate nga naye bamukola ki bambanja gwe yali abanja emabegako ow'amaanyi yali ono owaponye ono yafa yafuna mukabenje bwe nga 15 bwe badda nga mugamba nti amabanja ganzita kakati agenda okudda awaka waya nga zivuddeko omukazi agamba nti yamusanga ali mugundi ali mu baafu ayoza bintu bamufumbiro natandika okumukuba okumusindika ku kisenge yagamba agenda okudda engulu ng'ali mu ddwaliro naye yawulira ekintu ekibwatuka kyagamba nti yalina emmundu eri layisinsi alabika yettabika gwe mu kitundu olaba kisoboka nsi waliwo ekitasoboka eggaba wano twalina omusajja yali wa poliisi bamuyitanga kodi nga weeyongulu yagenda mu liivu nga bakama we bagambye agendeko mukyala alabe ku bantu baabwe bwe yakomawo neyeyanjula naye chairman nkomyewo nemugamba ojja kukola
n'abaerodiyo twalina nga abaerodiyo bemwatambulanga nabo kyalo ku kyalo nagenda omusajja mugagga asuubuza bintu bamuyitanga musisi namuwa obuwunga namuwa omuceere nga mukwano gwe oyamba wa poliisi nabitwala nabiisa ewange gundi musyampadde ebintu kati ekiro tuba tuli mu patrol code taliiko netuwira amasasi nga gavuga kugaba kuno twali eyo wa dokita waliwo dokita ali eyo waggulu netukomawo tutuuka mu stenseni ng'abantu bajjudde bwe bati kodi atuse omuntu kofasamu aliwa ntiadduse genda okutuukawo ng'oli yamuwadde akawunga n'omuceere nga gwasse okifumitirizamu nti omuntu akuwadde emmere gwavudde mu kyalo ng'alina omulala gwanoonyezza awaka nagenda ku dirisa lye namukuba omukono kati abuze akubye ku masasi tukuba ku poliisi ekabalagala naga nti tugambye mumulemesa abadde alina ababbi banoonya ne mumulemesa kyava abakubi kati abatuuze nga bataramye nga bano bagamba tugenda nammwe okunoonya kodi wonna waali nga bano baade banoonya bamukwatirako naye bakimukola ne mbagamba omusajja yafulumiza ku ssasi ajja kututta ffenna kuba emundu akyagirina n'obusungu bungi abalina kuba emmundu tumunoonye kati twalinanga awantu mubifuluka wetusooka tugumba bakiyita kugumba netusirikawo osaawa nga buli awo nga tufunye ku information waliwo twagumba awantu ababbi ne bajja ne loole enjereere ne balinnya ekikomera ne bayingira nga ffe tugumbye baza okutikka ne baggulawo ekikomera batisse emaali yonna ndooza ali nga bakuba kalifoomu ne tujjayo ezaffe ne tubonna nesasi mu bbanga nebawanika tuba tuuse katwe kati ekyo kitegeeza obeera security alert kakati bwe tuva ku kodi twagenda we twali tugumba tulabo waali oba naye agumbyawo netamulaba tugenda nawalala kati abekabalagala we batandika okutugamba nti omusajja akuba radio call ayagala buyambi tetumanyi waali naffe mbokoda ayagala buyambi ati nezijayo abasirikale abaali ku police post yawe egaba nengenda nabo netukola road block awo kusoya nga tumanyi nti ekkubo liririmu kuba eno mazzi mpozi nga anaafuna kaadi bw'oba oyise wano kawuku gwa wali kusoya buli woyite ogwa kusoya tugamba ka tumusange wano abandi alinnya emmotoka road block yasooka kusanga Jenosale yagigwamu jeno olusawa meka ne konvoyi ye saawa ziringa 7 ezekiro oba 8 jeno yali alagawo abuuza ffe tukola ki ku kkubo yali alagawa jeno omubuuza gyalaga jeno anansonyiwa tugamba sebo waliwo abassa omuntu naffe tugezaako okumunoonya tulowooza zeena ate kabalagala tetuyambye n'abasirikale mbajjeeyo gwokolangaani nze kyeyamaani weeri efudde omuntu abantu abakubiddwa amasasi information yonna abagifuna yali abuuza nga tabimanyi natugamba muveeyo mujje road block muddeeyo ekakati ngenda baweereza obuyambi netutambula nga tukomawo indeed abamilitary bajja mu bwangu tuli awo ku poliisi Jenosale yalagira abamilitary ne bayingira ekitundu ne batuuka kati banoonyanoonya mu ofiisi ezaawo waliwo akayumba kakolanga OC's office kalinga kayinipooti nga balaba b'omuntu akutte mundu bw'ati agudde ku ttaka kodi yali lwedde okuba abalala amasasi no yasooka abaali bakaliramu nebyennyanja batugamba yatuukako buli kifuluka we twatuuka alakutta ffe abalina information kasita bano batubuulira nti abaddemu nga yeetoola netumanya anoonya mmwe naffe katumunoonye munoonya naye anoonya kati bagenda bamulagira baduumira awanike emikono nga tawanika ne beewalulanga era bakomando okumutuukako basanga mulambo naye gwagwa gwesenga emundu etunudde eno yetta ng'alaba era ombuuza nti omuntu asobola okwetta akulira basaidi mu America ekintu omuwalabu we yalidde mu Iran eruku we yali mu Ayatola yamaani yeekuba essasi nafiira mu ntebe kati omuntu asobola okwetta ategeeza omusango gwa Katanga ogwo mukyalina ebibuuzo bingi
naye namwandu emujuliza asoose ekyo kyagamba ate ng'olaba kigatta nti baawe yasooka yajja n'amukuba bubi nnyo namukuba namuleka nga kyeyamukubira yali amanyi naye amusse kati ndowooza naye n'agamba owaayi kinagira kitya kanfe n'alaba katya eri abaana ebitagatta byebyo ebyaddawo omusaayi guyooleddwa simanya obujulizi buzze naye agamba nti yabagamba nga bawe obujulizi n'agaana tujja biraba ebyo tutunule ku musango kati ekiri current wano kiwadde poliisi ekyokunoonya ekyokuyiga kiwadde abakuumi b'ekitundu okumanya security mu kitundu naye ndowooza n'ababoda bano bakozeemu obulagajjavu kuba statement onga nti yalinnye ekikomera nga bamulaba negundi aye ne bamuleka n'agwayo naba n'ababoda kansala details zaabwe sinaba kubalaba akuba baboogera era abakoze statement kansala nabo beetaaga buzo bikyali bingi of course bajja kubanoonya omu ku omu ayogere kyeyalabye kuba obudde tebubadde bwakiro bubadde misana ttuku ate waffe lubadde lwakatale kana ak'omubuulo nga kajjuza kali ku kkubo konna okwo kubagoba abantu bajja ne batebeerawo kati ekitundu kibadde bize kubanza wenatiira abantu beeno nti baagala okukolera ku kkubo baali balangirira akalulu leero ensumaki ziri ku kkubo abookya emisonga abookya emmamba ewa omuntu anoonya akalulu kamugattako nga afune n'ekyokulya mamba zaayitangamu naye wano emmamba oba ziyitamu bwemisooli ano n'abagigula nga weebali kati gwe tolaba abebba ne basuulawo akagugu n'ayimba nga abapoliisi bakayitawo ne kesisi afune ekyoggulo olubuto olukutuma ekintu kyotasobola kukola tudde wano ku butemu butemu ki obwali businzeeko wano bwe walabako n'ogamba nti poliisi yakiggusa era teyakiggusa nakyo bwali butemu kyoko baayokya abaana ekicwamba ne basiriira ddala babookya batya ekicwamba bayeekera abo baali bayita abayekera abaerodiyo ne bakwata ne refunant kapiteeni omu refunant wa kapiteeni yakikulembera naye tewali muntu kooti yegwe yali esingisiza musango nti yakulira okwokyaki abaana b'ekicwamba naye nga baafa bano abazibe bebattira bameka bewalaba nga bagize nga babasse nga bakutte abantu kooti kiyi wali walaba nga esingisiza omusango sibirabanga kuye bamala ne babaleeta makooti kati nafuna omukisa oyo prime suspect w'ekicwamba ne mulaba emakindi mu barracks bamusibira mu barracks lwaki Jeno Birungi yali akolera CNY bamusibidde mu barracks anti ye Jeno munnange ate kati n'oli yali captain lwaki babateeke wali yekomera balina amakomera mangi ebyo na bano Jeno byagambye bakwate ne babateeka eno Kisenyi detention facility omu yamusaasidde yamusonyiye ki nga tuvudde sooka ndowooza omalirize wali wafunako omukisa ogwogerako ne suspect nali sigenderedde ye waliwo omutuuze wange bamuyitanga Kamonde ng'abeera kuno Kamonde yayina abaana babiri mu magye omu Jeno n'afiira e Somalia bamala okufa n'asigaza Kamonde nga kapiteeni Kamonde nali Congo nga nkavalinga lutalo ne bamukwatirayo nga bagamba byeyingini ya motoka ya tata ne bamukuba embooko 2 nga bazibala nno embooko 2 ebikumi nga bazikubawa ukabina ekatoba n'omusayi ne gujja nga gujja baswanyula ng'ate bamugamba yazibala Mwami Siraaji bwe mubeera mu magye wabeerawo kye bayita field court martial ekutuuza nekusayira ekibonerezo essaawa eyo ne bamugamba bamutransferring bamuleetewa nkomera Makindi ne bamuleeta Makindi n'amala emyaka 2 nga tebamutwala mu kooti ndala naye ng'ali n'abasibe Kamonde taata we ng'agenda n'amulaba musajja muzeeyi weeyo busunju ngaawo omwana wange anemedde mukomera
konze omwana we bamuwa ekibonerezo ndowooza kyaggwayo ekyembooka ebibiri ewa ekongo naye kangezeeko nja kgendayo olowooza kyaggwayo ongambe bazimukubira wali teziggwayo nanti nibawongera nibamusiba nali mmanyi nti embooka ebibiri kyamala kati bwe bajja nibakola ki nenfuna chance ngenda kwota gaadi embaga nzize kulaba mutuuze wange konze bambuuza gwani konze ndi ssentebe wa gaba mission ate kati omutuuze wabeera atya mu barracks era abajaasi olina barracks ebeera abajaasi oyokondolonyeze wano Kamonde nembaga taata we ye mutuuze wange naye mwana we omutima gumulumira Kamonde njagala kumulabako nebanjaza nzenna ne kadi ne bagyenzijjako yali chairman y'ekyalo ne baleeta Kamonde ne baleeta ne captain n'oyo lieutenant w'ekichwamba kuba bajja ne bawita mu kkomera ani yayokya ekichwamba fanda yenze avanayo nga tatya ate kati mu kkomera otyaki nga ofunye n'omukisa olabye ku beewuwo obabuulire ku nnaku ogamba otya bw'obeera mu kkomera ekintu kyewakola oluusi kibakuyita oli otya ono yakwata embwa bwe batyo era ne bayita nina abannimire e Masaka abasibe bw'aba talima nga bamukuba oyo no mugendeere mukube ng'osemberayo ayinza okukuba yatta omu kati naye alina enkumbi ng'ekisi ekig'omukuba sawa yonna agiwoozoomi kati kyebakuyita ate bw'obeera eri munda ennamba yo gye bakuyita tebakuyita linnya lyo 225 ani lenze okwata linnya lyo oba kusoma n'otayitaba ofunye musibe tojja kumulaba tebajja kuyita Siraaji Lubwamu bajja kuyita erinnya lyo bayita 25 mu Gwokuna awo ng'omanya Siraaji Lubwamu ng'avaayo bagikuweerawo paka lw'ovaayo n'ogirekayo eruzira kaakati ne ntandika okubuuza Kapitaani Kamonde ebyaliwo naŋŋamba tapera eyagibba ye mukama wange sinze naye bampaayiriza biki nambulira ebintu bingi kakati nga nina epeeni gye natadde mu sokisi njijjayo mpola bwe nti nentandika okuwandiika mu mawulire naye nga abasirikale batwetoolodde lindako ng'ogijjayo otya owandiika nagijjayo kati tolaba peeni yange sobola kuwandiika wa nga situnuddeeyo Siraaji netumala interview ne batugamba obudde buweddeko information n'owekikyo naye ndi wano n'ag'ekikywamba ngaloba oyo n'embuzi gye wanyumye towandika kintu mugaye kali nga gwogira bwoti ng'otaka muno olutuuka eri n'otandika kati nkomawo okufuluma awo mulabye nti mulabye baddamu okunjaza nga basanga peeni mu nsawo baŋŋamba ani yakukkiriza okuyingira ne peeni jjukira togenda na kintu kyonna konze saategedde ani yakuwazizza konze simujjukira namusanze wano kale tuula wali ajja atubuulire engeri gye yakulekedde peeni naye nkutte monita wange bwe nti ne peeni baginzigyeko wevaayo kapiteeni nga mmanyi naga ate munnamawulire olonyi wano konze sinze wano nga munnamawulire afande nze nga kyeyambani w'ekyalo na wano omusiro gw'emuzungu naye baŋŋambye banjazizza peeni ne batagitwala awaakya waabwe baveeko mpa monita ogende naye kambuuze monita yalimu notisi zange ziri ze wawandiise ate amunsaba yamukusaba asomeko muŋŋende mwe monita ŋŋende aleka yali ategedde nti tosobola kuva wano nga towandiisewo kaana lwaki namugamba afande nsanze kopi egi yali agula 1000 ebiseera nemugamba kwata zino 5 tuma omwana akudde monita nze kano kandikira ne kaadi kyamakyo sagisaba nenyinawo mwami Siraaji gwaludde mu basirikale bino lwaki bano abawansi ennyo babeera bakambwe ennyo ng'ate abakulu bo kuba nakirozaakaawo ku kooti high court nayina nakwata abasibe nga bayingira bano abaali babakuma ne bajja emisinde ne banzijjako essimu yange ne bagitwala bwe nalaba omukulu namugamba afande batutte essimu yange abo nagamba ssimu ki nemuga iPhone nanga jangu ani agitutte yono namugamba yono nabaga mu ssimu ye bano waki baba bakambwe nnyo ate nga abakulu bakaka abantu bonna nga bali ku mulimu mu bitongole byonna ng'akyali muto alaga amaanyi mangi nakwatako
bamuyitanga General Kano Kakali ebiseera kati yawumula brigade. Mukama wange yampa amawere nga General Kakali yaledde ssente z'abamemba banne eza General Court Martial nga bakabalonda batera kubalonda mu gwa mukaaga bali abakadde. Nkubira Kakali essimu nga asogerera ku ssimu ndi wano ku Nasa jangu ate ku Nasa ne ku Namuwongo we nava akumpi nga musanga nga nsalidde ku ssente. Ssente bagenda kuzituwa nezange kweziri. Nakozesezza n'engula kateni n'ensiga langi tolaba nga gundi enyirira nti bagenda zituddiza. Nemugamba neyanziza comment ngifunye nga tuwandiika amawulire. Kuza ate ngenda kuwandiika kikole ki? Ate ngomaze okuŋŋamba. Maze okuŋŋamba. Nangamba ekyo kirala. President sina mukisa gumulaba yakanonda. Nsobola omunnyonnyola n'akikkiriza naye naamulaba ddi. Bw'anaasoma amawulire ajja kungoba. Ate ng'agasoma. Konze kangende ŋŋambe mukama wange. Nanga sinayogera na mukama wange. Njogedde naawe. Nze njogedde naawe. Naye n'omala ogafuluma ne gafuluma. Mukazi wange nsobola omwerabirira n'abaana bange 5. Nja kubasitula bukolokolo bakule. Oyagala kunnemesa mugondi mulyo. Ekyo kyali kyankuba wala. Era wenaddayo wa mukama wange bamuyitanga Spin. Nemugamba mwere sigenda gakuba. Omuntu mulabye naye byaŋŋambye agambye eki nemubuulira. Nga bakuwadde ssente. Konze nesobola gwemba kuwa abaana onaabalabira tumaye omulala. Nesijja kukikola. Nze sikakumpa abaana kubalabirira. Kati walabanga emyezi 2 tefulumye twagendangayo. Bagaba waawe emmere ekyemisana abazze okulaba abasibi baabwe naki kawunga. Naye bafumbayo n'amatooke. Akatooke k'abakulu. Mwali akatooke. Nga naye gwe lwaki temuleeta wano kamera? Konze abaakusookawo baazitugaana. Naga nze nkukkiriza gireete. Nemugamba afande ne bannange bakkirize. Baze be nagireeta bajja kugamba waliwo ekikyamu. Naga mukale mugireete. Bwe twasooka okugenda ne kamera mu General Court Martial. Eddie Chiko kameramaani wange yakuba omusajja ekifaananyi era ayingira mu metallic box nga musibe. Owa military n'amukwata gye n'amujimba. Chairman abalabye naga I allowed them, leave them. Kati akuba salute afande ono n'amwongera ekifaananyi. Gwe oli abakulaga tolaba magistrate ba chief magistrate grade 1 ne biki bw'ogenda ne kamera bakugoba. Naye ati high court yakugamba nze tonkuba kifaananyi kasa tontunuzaamu kamera betunuze eri okiraba nti bali basuumuse kati omuntu yenna ali ku ddaala epya alaga nti akola nnyo kuba mu high court ye eraba bagamba olaba ne mu Supreme Court election petitions tuzikavalinga live. Emu yokka gye baatugaana olugezigezi luli wansi lubawaabira Besigye lwawaabira Museveni twatuula wali mu Bulaaya Supreme Court we yatuula kamera zonna zaaliwo ogwaddako we yawaaba twatuula wano ku High Court registra n'aleka ekiwandiiko nti buli muntu talina kuleeta gadget esukka peeni na kitabo zino zikamera tetuzaagala ne rikoda olina kuba na peeni wandiika. Kakati nze nalina mukwano gwange bamuyita Godfrey Sebuufu alina VIP Africa Investigative Team ng'alina spy pen yetyeyo ebeera pen bweti naye nga ekasuka amaloboozi n'ebifaananyi akanyuga direct ku kitebe. Yaleeta emmotoka nejjaawo ewa Karimu ku hoteri nga ku Toto n'apaakinga awo nenyingira ne pen byonna nga ebikasuka kuli nga babyogera wano. Netugenda mu ofiisi ye yali awo ku Majestic Plaza maaso ga paaka netubijjirako okwo n'ebifaananyi byonna ebyaddala nga mbuuza Charles Onyango Bonto oyagala peegi meka nti 6 n'obala nti buli peegi egendako ebigambo 1205 n'obala 1500 emirundi 6 n'omusindikira New Vision gye yagendera ku kompyuta egire eveeyo kiro ng'ebyamwe bya ebiseera wali mu Daily Monitor oba yalinga akulangani yali editor in chief. Editor in chief yali Wafula Ogutu. On the ground. Era bagendanga okulaba ekironga Voice of America ebiraga Kyakasali nga abirina kati registra mbuuza ebintu bajja ne baka nemugamba goli
ku nsi enkadde tali emu nze nakolesaako VIPF nakolesaako mu Philadelphia Inquiry nakolesaako kamera nga spy kamera era bagenda ogimpa tugireeta wano teyawukana n'eno gy'olaba kaba bwe kati nagamba kati sirina kyenkweka mutandiko mujje kati awo ne batuta naye luli balinga bakaamu nafuna obuzibu saawa 3 Solomon Muyita yandikawo n'onodde owa kati ali ku CBS bamuyita Mukisa n'omuntu gwalo omu twali tukoze election petition amasannyalaze ne gavuwako nga sisevinze byonna ne bivuukako wawandiikanga buwandiisi nga control S ekulese ali mu newsroom gwesigadde naye Charles Onyango bo ngenda mubikira malinga muti ngamba munnaye bintu mona ebisangusa bintu bisangusa nagamba nkoze kitaddewo kyawo ne mugamba naye nsobola okuddamu jjukira saawa 3 nkyabiri nakuno abimala 7 ng'olina okudda eggaba nampa emmotoka ne ssente aba gyali mitwalo 10 oyampanko ssente wenagenda e Congo nga gwe mbuulira oluusi agaba nga alina kyayagala okufunamu lwakummanga waliwo nakola sitole ekwata ku Faza yali abadde ki Faza yazaala abaana nebampaabira Faza yakola ki yazaala abaana Faza azaala ate gwe buuza nze nkankubuuze yazaala ati omukyala ajja mbuulira ng'ajja agamba omusajja wuyo yanzaala aze kumbuulira nga wa mawulire naye ate nga waliwo amusindise yajja okusobola okufulumya sitole atatya bidudumu leeta obujulizi ng'aleeta ebifaananyi basala keeki bakola leeta obujulizi obulala ng'aleeta mwanyina nga Father ali musala keeki apa bwino noonya simu ya Father agamba ngenda bawaabira mugikube ate nze bwontiisatiisa nga ndi kituufu wakiri onsaba kuba kakali yaŋŋamba bw'ogikuba nja kulewa abaana naye bwontiisatiisa nagikuba eya Father yazaala abaana bali bameka baali 2 yazaala asooka n'akuba n'owokubiri bawandiikira monitor kugishuuyinga nange Father bwe tutawa tetwetonda ku peegi esooka gye twatadde sitole Charles Ampita wabijjeewa konze nina document na ABCDD nabireeta ne babikwasa nangwala yali lawyer wa company nabagamba mukube temufaayo bagambe mugende teke mu defense bagambe bagende fe tugenda teeka defense bateeka mu defense omusango ne baguteekaawo mu kooti nga n'omulamuzi mukatuliki kati Father yali afaaki eyasooka mu Kaguli yali mwanyina w'omukyala azaala abaana yayira mu maaso kwa Katonda gegenda okwogera mazima gennyini nga ne Bibuliya eri waggulu bamubuuza waayo oli otya ono omuyita otya nti Faza Gumbi kyokka kyomumanyiiko nti mukoddomi wange gweyogerako mumanyi nti priest timumanyi nnyo n'obujulizi buno twali mu luumu eti nemwekawo nze nevuga akapikipiki kange nembasangawo era wano twali ku mbaga n'ebifaananyi nga basala keeki omulamuzi n'akola bw'ati nga takikkiriza n'agamba nti Faza zaala abaana bo agamba abamawulire mwenna musooke mufulumemu kati ate nga nze sobola kufuluma kuba ndi muwawaabiro aye nga naawe oli munnamawulire ate omuwawaabiro n'agamba Faza nti nange ndi mukatoliki omusango guno gye gututwala si walungi tukireke saagaddeku kakagujjeyo naye erowoozemu eddakiika 10 kanfulumemu nkomewo Father yaloopa talowoozeza ku baana be tukomawo Faza mu kiseera kya abuuza omukyala kiki kikulese mukoone ko ye nti buyambi kati kambuuza ani aleeta bano abajulizi gwe abakuŋŋaanya ate nze nkuŋŋaanya nali mbamanyi nze nkuba sitole eyampa sitole yalina abajulizi yagendera kuswaza Father wakomawo n'agugjayo Father ne bagugoba ne bayita bamawulire ne bagaa nti omusango muguveemu tuguvuddemu nenzirayo nindira ddala jajimenti bagimpe ne bakola ki ne bagitayipinga nengitwalira Charles Onyango bo nemugamba yini tugusinze omusajja agugyeyo eva mubuuza ogenda muwaabira atusasule ku ssente naga nti sekasibadde mukatuliki nandi muwaidi
naye kankyereke ku lw'eddiini ankutwale ku Sheraton tukuweyo lanchi kanze zange zimpe wano tolina gali gavaabira era yazimpa kasente kone kadda wano kati ye yali amumanyi nkola yange nga bwe baŋŋaanya ekintu asala amagezi gonna wenagendanga e Congo nga yekka gwe mbuulira ate nga e Congo owandika story ng'ebaluma bakukubirayo embooka ne kamera bano abakamera zo nga bajja mu kaadi embooko zennyini kati nze zange nazikolerangaku gundi president yalinanga computer bagiyitanga satellite phone nga kuokolera ne babisomamu abamanyi oluzungu kati nga nze nsooka nenkola entuufu nengisangula nga giweereza osooka n'okuba raf nembayita wano ne basoma mweno nga oli edita amanyi nti gendeeta eyokubiri nfu kati bigenda basoma bagula monitor nga si bye bitwasomyemu nga babikyusiriza Kampala awo ng'osurvivinga naate mawulire gano ng'otaddemu nnyo gundi amagezigezi mangi si magezigezi magezi ddala kati bino byonna obiyigirawo bwolwa mu kintu otandika okuyiga experience ate waliwo kintu kyeweefiiriza n'ofunamu waliwo olefuna nti kati brigade ya mulamu nagirako mu taxi nga nva embuye wa maama nenonda pocket money ye ngerimu emitwalo 2 buno obwebiri ebiri nga mulimu ne move pass ye nga mulimu ne baliwo emutwalo okusoma e Germany cadet officer ne ngamba conductor nga nvudde wano ne muga nti nali chairman by then nina gundi ya lieutenant mujasi gwe nonze naye bw'omulaba kumugamba binone ko omusirikale ko omusajja nti zimpe conductor konze sisobola bikuwa nja bikolanga ku CBS ese wali okola ku CBS ali sikolayo naye nali nkola mu Njiba Times byonna bitwalibwamu Mulange gafatire mu kazimba ak'emabega awo wakolera ne gundi ne Namboze sikolanko naye mawuli kozi mubukedde yawandikangamu watiko nga nange mpandiikamu kati omugamba nti wakina bitwala ku CBS era nabitwalayo mba nakawa omukyala bamuyita Kasia mu Madiini ebirango bina nga ndaba omusajja yawandiikaawo amannya gempaddeko lieutenant gundi neneekwata bwe nti nawamalayo ng'alanga bye nnina ne mugamba gwe afaade gundi otegedde otya ne mugamba byonoonya mbirina nantunuulira tangamba birina bibiriwa konze biri wange gaba n'ebirango by'obadde okoze owa Madiini sente takuwa risiiti nze ngenda bikuwa ate kati yali amuwaza ki nga agenda kulanga ki nenga Madiini n'ebyange tobiranga ebintu nanyini byo mbifuna nze nali nafunye risiiti kati kikomawo nyingira mu nnyo nzijjayo ekigundi ki pocket money nakebera ne sente nazibala azini miliyoni 2 nazikusimba nampaka 3 lwaki yangamba tezibadde zize naye naneebaza nanga n'okumanya abali tamanyi nti azifuna kubanga ku CPS bamugamba bwolanga nti mulimu sente tojja kufuna biri bitambuliso byoyaga nanga naye ekisinze okumponya kyekino nagenda kati omusajja oyo musanga afuuse brigade yange ali Congo Katumba alagidde batuzeeyo Uganda kolo bagenda kola operation gibatagala mu bamawulire mmoja najjange ninyonyeze muje tugende bangambye bazze kati atunuulira nza nga gwe ninga akulaba akumanyi gwani nze siragirwa okulaba monitor ko wegaba wabeerako eggaba nagamba badi nti onye ono omusajja alerengete twali naye n'abaana abalala omusajja ennyota zino zimulaba Katonda yazimpa naye ono yateekamu omukono yalonda ekintu kyalina kannaddira bali n'abakwasa ekikumi ekya $1 nampa 10 natwala natukweka awantu mu hoteri Katumba aleme tulaba bamala operation tukomewo tukavalinga ebitali byakukweka era netumala era bwe navangayo bwe nti nga nfuna information okuva Congo nga ninga abaddeyo olwakiri kye wakolera omukolo kati ekyakakali okutukkiriza ebifaananyi yatukkiriza mu gwa mukaaga nentandika okufuna sitoola awe ennene ez'abanene zonna kati mba ndi awo nga batuwa sente ku Christmas tebakola monitor teyatutwala ku kapate eza pate bazituwa ne batuwa n'omusaala gwa December ne January ka package aka Christmas
atugenda nengenda ku luumu awo nengulako essuuti ngenda okutuuka mu takisi nga zonna siinamu yadde 10 abayaaye bazisaze bano basika ekijji nyoza oluggi nenzija nessuuti yange ntandika okulowooza njitudde nfune krisimansi kole ntya nenga nti akukyalo bammanyi nengenda newola ensawo y'amanda asawo kakawunga kiro 2 njanjalo butto nali sinaba nakuba kansala naba nali chairman nembi stalking nenga omukazi emmere sente bazibbye 12 ziba ziwerako 18 brigade ya kakali nankubira yali akyali kano siraje oliwa tonze ndigaba nina ka Christmas ko wano ka package koze ne yanza afani osobola okachimenti koze nsobola nesina yadde 10 kyatwa funa boda nja kulagirira twagenda nga nkubira dakika 3 tuse bandi wano nakawa twamusanga mu swimming pool mu hotel kwa yesi mula yangamba oyagumikiza nya mwongera mu ka transport najja nga yambadde na paka basa kalimu emitwalo 8 ebiseera ebyo yangamba nti ongambye bakubye si manyi si bakubye naye zino kanzibe ku kituli milioni ezi 2 noli yandesirwa awaka 15 mu emitwalo 2 naga muzeeyo kweyagala kwali awo kinana kye nalaga omukazi 2 nezi kweka waswete batuwadde za geno sasula obuwunga bonna nina story njagala tukule musitole ezo nkugambye nti waliwo ekintu kyewerekereza nga kijja kuyamba oyambye omuntu naye nga kijja kuyamba mu maaso wano wenjagalira katono akuba sirina bulungi budde njagala koma kikoneko katono ono munnamawulire eyafulumya amawulire ku first lady saawe nali mukomera Arnold kibi nnyo ali mukomera so siziti yazekakasa manyi amawulire agali sensitive osobola kumanya information wakiri obuuza bekikwatako ne bagamba have no answer nebya difference yo fere bakuba gundi amasasi gundi fande wamala gundi twalinawo gundi bamuyita sava kiyini mayanja yagenda nakuba essimu nakuba mpulidde nti gundi bamukubya amasasi yasuula mu kkomera okumala ennaku ezi osulamu kubanga first lady ali yekka mugwanga niwaba bakugambye nti mulwadde ky'obulwadde osobola okinoonyerezaako n'okyogera ate sigwa ino gafulu okubika sigwa obika aba family ye ne government waliwo amawulire nga soose ekulimbye negamba nkakasa yogedde ne gundi nogakuba nga soose yekulimbye naye nga gakwata ku muntu atali oyo tali first lady nze nafunako information nti Sebagala bamukutte haji mu UK gwe nasooka okukubira gwe nali manyi yali personal assistant we oba yagenda naye nga ndaba nsoboga bakirekera naga nti omusajja ali mu meeting tebannamukwata nemugamba mumpe njogereko naye nga njagala okukakasa naga wenaggwa nja kukuwa ne tugenda ku deadline nga takoze eki naye nkuba nti Sebagala tebannamukwata New Vision nekuba tebamukutte Daily Monitor egamba tebannamukwata ne Vision kati awani mutuufu ani mukyama kati Times egamba bamukutte manya tebamukutte nze nali omukyamu era gaali mafu Charles Peter Mayiga yali MD biseera ani mutuufu wano yali MD yali MD Wanjiba Times konze information gundi yaginimbye naye bamkalakata recklessness newsroom okugiziba nalina kugatta amaanyi mangi oli yali azibira munne of course bali bamukutte kati kyenakola Ddungu yali avuddeyo Ddungu ono omugagga Sebagala yali ayogera naye Sebagala w'amasannyalaze ne baganda babalala Basaala Nkonge ono muganzi we naava nga bonna kunfunayo omu nakubira Sebagala nitwogera n'ateeka ku loud ninfuna story nakuba lead story omala wiki sika 3 olaba wozibya ekintu kiri ne kiziba kati we bandekera New Vision eteekamu amaanyi etwala John Kakande okukavalinga kooti nga nze olwo ndi wa bigere Sebagala takyayogera ali nange nsoma ku bya John olwo Kakande akulina oyimunguza mu bya John wabba timu bwetandikira kati abantu nga bajagala nnyo era bwe batandika keesi ya Besigye nguza Charles Onyango obbe ekirowoozo naffe tukube Vobat kigambo ku kigambo ko ye nti ani alina space esoma ebyo ko bajja kisoma ojjukira ebya John Kakande ku Sebagala nagagezaako kolayo page 2
nzinyigiza naye kyavaamu nga mpa peegi 6 nga zonna gwazigira ne vision nebuukira olumu nenkuba eggulire eryanyiza akulira ttiimu y'abeesigye balooya yafa n'okufa kati Joseph nampaabire wa Justice Odoch Chief Justice yali akulira kooti vision yakobye omutwe ogumisiridinga etandise okuwandiika ebyakalebula ebiki Odo kyabuuza nti bakyabanye balipoota bamonita baliwa nentunula ku mukama wange yali Solomon nentunula ku mukisa nentunula ku nga tiwali ayimba nabaddemu ne babuuza nenyimbuka bw'ate obwo mugamba nze omukubo where are the others nemugaa they are here kubaka waliko byline aga nti atyo kati gundi natandika okunyonyola ne bambuuza kikyoyogera ku gundi nemuganze bye nakoze bituufu content sintuufu sinze nga bo mitwe nsobola okusuggestinga omutwe ne editor agukyusa nga bw'ayagala editor yasalawo gatekeeper katugenda tuwulira akatambi tukomewo nawumulamu eddakiika 3 bakonaga we shall give our judgment at the end of this trial yaggwako nga tebatubuulidde kati ono kimulekawa kyani ono gwe bakuti ekisooka alina arisikinga ebintu bibiri okusazaamu online license ye okumala ebbanga ekyokubiri okumuteeka mu kooli kuba omulala tanalabika oli gundi gwe balina anodi naye ono yawandiika akabaluwa nga bakutte munne nagamba muyinza okunsanga nga bankutte ndoza afuna ku information tumuhimbise era ne bamukwata ekizibu kiri kimu nti balina tewaliwo oteeka limugamba kumubuzaawo ku mawulire ge yawandiika oba mafu oba matuufu amawulire ag'okunyiiza pulezidenti etteeka balijjawo naye ate vice first lady is a person omuntu asobola okukola ensobi naye etali so reckless okubika omuntu oteeka okuba ne oba triple checking gundi ddwaliro twala bano ku Segirinya baabika eddwaliro ligamba tannaba sebaana bamubikangako ng'agenze mu kkoma bamubika emirundi mingi paka bamoni tebagamba kola obituale gw'obadde oyogera naye nali mpandiika akatabo kakakwata ku bulamu naye ngikola naye nga tugitadde awo era okufulumya etika esooka nga amaze okwogera ne mutabani we nti afudde kino because baali batugamba nti afudde naye nga kikyafudde ekyo kyeki olina okubeera objective naye tujja kulwana tubeeyimirire tulwane bajje mu kooti omusango gubasinga bagusinge dikitogo nagikolerako ebiseera online nga tuli mu General Court Martial nakola mu story nyingi katusabe bigwe Mamisiraki njagala kusiibula naye kibadde kibi nnyo kusiibula kaneebaze abantu abanyambyeko mukyala wange amenya okuva eri ebikompola Sudaani era omuyisizaawo ambasada yatuyambako wamujja bikompola n'omukomyawo wano tusiime ali mu UN yampa ku kasente tumujjayo akola mu UN investigator agenda nakujja wano mu Uganda akole wano sente yamba abasibe batalina sente zibeyimirira international pro bono muwala we nga abeyimirira nze coordinator waabwe office egenda kuba wano ekintu nga tuli mu sente Mamisiraki era mbaddeko ne bayine nagamba bamalirize byonna ajja kutuwa data y'abasibe abeetaaga obuyambi naddala bamuzeeyi ne be banyagako ettaka nga ba myaka mizibu ezo sente azitaddewo kuba naye yakula mwana wa Monaco ayagala kusasula baana ampeeko neerire alina woteeri awo egenda kukutandika eri Buziga ku kasozi yesingawo obulungi ampe kasente mugambe mwagala nnyo musabira ajje ne waatadda tekajja ku ssimu neebaza mwami Senfuka yatadde mu kasente k'okuwanjula muwala wange tugenda mwanjula ku Saturday muwala wo wangaye mugenda mulundi gwakumika gwakubiri olabye Mamisiraki enkola gye mukola ebintu ebyaffe tebiriimu okutuusa okufaayo kutwalukana olinda bijambiya bibadde ku baana siddiirwa eno nti vaayo eno tugende walana anobye n'oli muyita nemugayo temukyaddingana yamutalaka batangana amahali baagazaayo yagazaayo incidentally gwafumbirwa si musiraamu naye gwe wabalese bagende nabalese mbalabeko neŋŋamba mukama wange David Senfuka yaba abagaba yasobola n'okugenda mu kyaki omuntu omukulu namugayo akoze kikyamu naye oba owulira emirembe genda tewali buzibu ajje bamirembe kasaba nga afuna emirembe nakuzibwa abakatuliki n'abaprotestanti era omwana wange bampa faza Agosto ne faza
William bawandiika nti abaana bange bonna nasale bagisomere kwa waledi waliwo kanasala akalungi awaledi oba Afrika embuya bavala ne mbateeka wano basiraamu ne bakenenula mubiri basookera eri eno nojja n'obanyoola booti kati mubisi n'ogumalamu oba nange bannyodde Katonda ekyo kyansasuddemu mukolo gwa ddi Saturday otuyise mu kiti samusamu ne tusooka kugenda Gindi owa Nsowe siwala director wa Isa agenda kubaayo waliwo ettaka gundi lyagaba obubi kisa kya Mukama kisa kya Maria kisa kya Mukama ono yakunama liri eyo Nsowe ye gamanya ina manja gajjawa abalina license kusimba emiti baleetako balaalo zibadde zibasomba ani abaleeta oyo gundi kisa kya Mukama bangi mulimu n'abajaasa babaleese naye kati president yalagidde kisa kya Mukama aveeyo director diso agenda agonjoola ensonga ezo ripoti ngiina naye njagala kusooka kutuukawo ndabe director kyasalawo emboozi nja ginyumya ku mulundi omulala y'Ensowe kubanga balaalo batandikira yakyoli ne bagenda Jumani ne bagenda Kayunga akyoli babagoba yanti kati wano abamu abatuufu babaddewo naye mbadde muli basomba obusombi kale tubaze kubera nti mbadde mutambula naffe mbadde ne Sirajja Lubwama ndi ku kitundu awagudde enkyukwe eggaba era mukulu nnyo mu kitundu kino ate nga munnamawulire senior atujja kumona stories endala nnyingi nnyo nina story ya Jino Muhoozi okubeera nti ennaku zino akwata abakulu mu majoomu ajja beera nga atunyumiza mpola n'ebirala bingi bijja kumukutuga Megatron muzere Megatron ge mannya musibe bulungi mwiraba